nina obubaka okuva eri omusumba waffe. I have a message from our pastor. Angambye banaye njagala He said kusoma omutima gwe wano. He would love to read this for us. Ojja kuboddamu speed. You will be responding back faster. Ne baluwa egamba to whoever is watching this video, all of you. The message says that eri yenna oyo ali okulaba obubaka buno, this Christmas has come in a very different way. nti guno eno ssekukkulu ezze mu ngeri ey'enjawulo. For many of us, eri abangi ku ffe, due to the changes of 2024, nti eri enkyukakyuka eza-2024, what a year it has been. mwaka nabaki kye gubadde, And it is not even over yet. ate nga tegunnaggwa. If you are like me at all, bw'oba olinga nze, there are times I look back waliwo over this ebiseera bye ntunulako emabega and wonder and in amazement. ne neewuunya mu ngeri It ensukkulu, often leaves me shaking my head a bit era nga kireka kineewuunyisizza, and even saying it loud ng'era nkyogera mu luwaatu from time to time. okuddiŋŋanwa. I never saw this coming. Kino saakiraba. The church eviction still impacts our lives. Ekkanisa okuba ng'eggyibwawo kukyusakyusa obulamu bwaffe, And while God performed a great miracle, era Mukama n'akola ekyamagero, which made a huge difference, era ekyakola enjawulo ey'amaanyi, the crisis is not yet over. era nga ekyatukuba tekinnaggwa. I know this 2024 has been months of difficulty. Era nga 2024 gubadde mwaka ogw'emyezi egy'ebizibu. However, newankubadde these challenging times have also been n'ebiseera bino ebigezeesa bibadde able to provide us with the opportunity to exercise our faith. bituwadde omwagaanya ogezesa okukkiriza kwaffe. I have witnessed acts of profound kindness, era nga ntiwako obujulizi ku bikolwa eby'obuntu, love, bulamu, and care okulabirirwa, beyond n'okufiibwako n'okwagalwa, imagination. okusukkuluma ekyo ky'oyinza okufumiitirizaako, That reminds me ekinjijjukiza of the better angels within us. ekinjijjukiza bamalayika abalungi mu masekati gaffe. Even then, I understand Era ku lw'ekyo nzijukira it is sometimes difficult to see the good nti kizibu ebiseera ebimu okulaba ekirungi when we feel so overwhelmed by hopelessness. bwe tulaba nga tutwaliddwa obutaba na ssuubi. But Christmas reminds us of something critical naye ssekukkulu etujjukiza ekintu eky'enkizo to keep in our minds. ekyokukuuma mu ndowooza zaffe. Light shines in the darkness, Ekitangaala kyakira eri ekizikiza, and the darkness did not overcome it. era ekizikiza ne kitawangula. That's in John. Okuva mu Yokaana 1:5. Yeah, my beloved, Abaagalwa bange, there are many more reasons to be grateful waliwo ensonga nnyingi ez'okwebaza and filled with hope because of our faith. era okujjuzibwa essuubi ku lw'okukkiriza kwaffe. God has and will continue to help us to see Mukama all of this alina era ajja kweyongera okutuyamba mu bino byonna as we go through. nga tubiyitamu. And the promises of God remain sure and steadfast. Era ng'ebisuubizo bya Katonda bisigalawo era nga bibaawo. The familiar scripture passages of Christmas story, ebyawandiikibwa ebimanyikiddwa ku lunaku lwa ssekukkulu, as we have been going through the first chapter of Luke, nga bwe tubadde tuyita mu ssuula esooka eya Luka, contain many themes, including mulimu emitwe mingi nga mwe muli do not be afraid. nti totya. The shepherds are as well as Mary, Joseph, and Zachariah. Abalabirizi nga mwe muli ne Mariya, Yosefu ne Zakariya, all needed this reassurance bonna baali beetaaga okakasibwa kuno from the angels, okuva eri bamalayika, we also need it even more now. nga ffe naffe bwe tukyetaaga kaakati. He's given us a brief scripture here, but the angel said to them, atuwadde ekyawandiikibwa wano nti bamalayika ne bagamba gye bali, do not be afraid, nti temutya, I bring you good news mbaleetera amawulire amalungi that will cause great joy agajja okuleeta okusanyuka for all the people eri abantu bonna, today in a town of David. nti leero mu kibuga kya Dawudi. Amen. Amen. It's found in Luke 2. Kiva mu Luka 2:10.
paka ku lunyiriro lw'11. So in summary, our trust mu bufunze okukkiriza kwaffe in God is one way to manage fear. Okukkiriza kwaffe mu Katonda y'engeri emu okuwangula okukkiriza. It is a time to reflect on the birth of Jesus Christ, kiseera okubanga ofumiitiriza ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo, which shows God's love for us. ekiraga okwagala kwa Katonda I gye have always tuli. been blown away by the way you chose to trust God, Nze mbadde neewuunya engeri gye mwalonda okukkiriza mu Katonda not man. n'obutakkiriza mu muntu. In this year's crisis. Okuyita mu buvuyo bwonna obubaddewo mu mwaka guno. And it encourages me Era nga kinzizaamu and amaanyi. keeps me going. Era nga kindeetera okuba nga neeyongerayo. You have tremendously grown in your faith. Mukuze mu kukkiriza kwammwe. So I just encourage you to continue pressing on. Era nga mbakubiriza okuba nga mweyongerayo. Just as Paul said in Philippians 3:12-13. Nga Pawulo bw'ayogera mu Bafilipi essula ey'okusatu olunyiriro lw'12 okutuuka ku lw'13. Now I pray Kaakano nsaba you may see what is ahead, musobole okulaba ekiri mu maaso. because there is a bright future awaiting. Kubanga waliwo ebiro ebirungi ebibalindiridde. I believe, as many of you do too, Era nzikiriza ng'abangi ku mmwe bwe mukola that God is leading us into a new season of life nti Mukama atukulembera mu biro ebipya and ministry together. era n'obuweereza awamu. My only request is to ask you, Okusaba kwange kuli bwe kuti don't give up. nti towanikanga. Stay in the word and pray without ceasing. Sigala mu kigambo era osabe ng'obutakoma. We can only do this if we stay together Kino tusobola okukikola singa tusigala bumu and true to one another. era nga tuli bamazima eri buli omu. And I am still confident Era nga ndi muvumu in the success of our church, mu kubotola okw'ekkanisa yaffe, and that we will celebrate many more Christmases together. era nga tujja kujaguza zi Krisimansi nnyingi wamu. Merry Christmas and Happy New Year. Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja. With love from your wonderful pastor. Mu kwagala okuva eri musumba wammwe. Amen. Amiina. Let's pray. Nga tusabe. Father, we thank you for this beautiful day. Tukwebaza olw'olunaku olulungi luno. We thank you for the reminder Tukwebaza olw'okutujjukiza that your son is born, nti omwana wo azaaliddwa. and we should accept that he is Era nga truly tulina God, okukkiriza nti yajja and he is truly God, era nga ye Katonda, and we should stay in the word era nga tuteekeddwa osigala mu kigambo and pray without ceasing. nga tusaba obutakomanga. And Father, we pray that we keep reminded Era tusaba Kitaffe nti tujjukiziwenga that the Son is moving with us nti omwana atambula naffe in our daily endeavors, in our daily mu lives, bulamu bwaffe mu buli kimu, and we should never forget that. era obutakyerabiranga. And if we know that Ng'era tukimanyi nti he is with us, nti ali naffe he's in our bodies and our souls, era ng'ali munda mu ffe, so meaning we should seek to glorify him and rejoice in him. nga tuteekeddwa okuba nga tumugulumiza n'okuba nga Father, tumusinza. help every man and woman here, Katonda yamba buli ssekinoomu wano those that have no hope for Christmas. abatalina ssuubi eri Christmas. We saw Jesus is a source of hope and restoration. Tulabye nga Kristo y'ensulo y'essuubi lyonna n'okuziba obujja. Bring restoration to the broken pieces in everyone's life here. Okuzza obujja eri byonna ebimenyese. Father, Olamu. provide meals to all these Gabirira people. ebyokulya eri buli ssekinoomu. Give them whatever they desire to have for this Bagabirire day, byonna bye bayaayaanira. because they want to nourish their physical body Kubanga baagala okuliisa emibiri gyaffe. so they can have the energy to even walk Basobole okufuna amaanyi agabatambuza and lead the spiritual life. n'okutambula obulamu obw'omwoyo And obulungi. Father, we pray for the baby that's being born today. Tusabira omwana azaaliddwa olwaleero, Let him be a baby that will glorify you. abeere omwana n'akuba nga agulumiza. Let him be the baby just like John the Baptist, Abeere nga Yohana Batisita, who will change nations and bring many people to the Lord. anaakyusa amawanga era asembeze abantu bangi eri Mukama. A child that will bring joy to his family. Omwana anaaleeta essanyu eri
famire ye into his church, like this ne church, kanisa ye ng'eno so we wano. can grow, see him and cherish him Akule tumulabe and be glad in him. era tusanyukire mu ye. We prayed less, but we hope for much. Tusaba bitono nga bingi bye tusuubira okuva gy'oli In Jesus' name. mu linnya erya Yesu Kristo. Amen. Amen.